Okunoonyereza okwakolebwa kulaga nga bannayuganda ebitundu 7 ku buli 100 bwe bayimiriddewo ku bulimi n'obulunzi. Wabula bano basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli eddagala eritatukana na mutindo ku katale. Ntono za na adding value akola yogurt. Kati abalunzi b'ente mu ggwanga abeegattira mu kibiina Kikato Generation basinkanye mu musomo mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku butya bwe bayinza okugonjoola ebibasoomooza. Bangi kuffe bannaffe tugezezaako okulunda ente zino nga twagala zibeere ez'amagoba naye ne tukozesa abaana basigala ku kyalo nga talina kyakola nti oyo yajja okuba alabirira ebintu byo. Kwegamba ne batabulatabula oluusi embeera kuba tebalina kumanya kye tuyita knowledge, tebalina bukugu kye tuyita skills. Bano bangi ku balunzi batunuulira kimu mata gokka ne beerabira nti basobola n'okufuna ebintu ebirala mu bisolo bino. Addition ku nte okozesa otya amata n'oggyamu omuzigo n'okozesa obusa n'obikka ekitooke n'okozesa obusa n'osimba emmwanyi. Basomeseddwa ebintu eby'enjawulo bye basobola okuganyulwa mu bulunzi. Abaala noga nti amata ago tolina gakyusa kye tuyita processing nti ofunyemu oba okozeemu muzigo oba okozeemu kye bayita cheese oba okozeemu kye bayita yogurt n'ebifaanana bwe bityo nga ke katale gwe akajja okugasa. Era baweereddwa amagezi okukozesa tekinologiya ssaako n'ebisomesebwa mu masomero okubiteeka mu nkola okwekulaakulanya. Nze mbadde mubaka okumala emyaka 20 nga ndi mu Parliament naye nga sirabanga kusayire gi. Kyekiseera tutandike okukyusa bye tusomesa nga tubiraga n'abaana babiyige mu mulembe guno. Abalunzi balabuddwa ne ku nkozesa y'eddagala ekyamu eriri ku katale n'engeri gye bayinza okulyewalamu. Eddagala kituufu gabeeramu ng'oluusi oli tigayise mu makubo matuufu amadagala ago mugayingira ogenda okulaba nga tigakola kigaalisaanye ku lw'okuba tigasaanye kukola mu ggwanga lino lyennyini. Buli ggwanga lina condition ne climate eryalyo. Abalunzi abasoba mu lukago okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo be beetabye mu musomo guno. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.